Kale tuli ku BBS Telefina yeno program obulimi n'obulunzi twakugamba nti this time twagala kukyusa bulamu bingi byosobola okukola mu kulima n'okulunda. It's not necessarily nti oteekeddwa kulima nnyaanya okubeera omulimi, nti oteekeddwa kulima nkoko okubeera omulunzi ow'amaanyi. So olunaku olwaleero tuli bayitayo Semuto Fish Farm era tulaba omulungi tuli ku faamu ya byannyanja. Nkakasa nti mwenna mukimanyi nti olunaku olwaleero ekyennyanja ze zimu ku nva ez'ebbeeyi entonotono era ezisoboka mu maka wonna. Twagala kuyiga osobola kirimo oti abantu mulina ebifo bingi nnyo naye nga tolaba ki osobola kukolerako. So osobola okulindira ddala ebyennyanja ne gubeera omulimo. Fish business nga gwe otuguza ebyennyanja ebusega emmotoka zipaakingawo ne zireeta ate ebyennyanja. So nakola ekyo tugenda okubeerako nze Dipato Katelega the farm chief wano Semuto Fish Farm. Twagala kwebaza mikonja abateekamu ssente aba Nutrinova Uganda. Bano nno gwe omulunzi w'ebyennyanja, omulunzi w'enkoko, omulunzi w'ente beba number 1 mu kuleetera akalungo. Kogenda n'okubisa ebyuma bye wajja mu Prime Power. Mu Prime Power ogenda n'ogulayo machine n'ekubira bulungi broken then akalungo n'okanona mba Nutrinova n'otabula bulungi ekyennyanja ne kikula nga kyeyagala bulungi nnyo. Enkoko zo ne zikubiikira amagi amalungi ennyo, ente zo ne zikuviiramu wamma amata amalungi. So twagala kubeebaza mikwanja ffe mwenna abateekamu ssente aba Prime Power Uganda bali mu Ndeeba Naja Building. Bano nno bakuleetera ebyuma ebikuyambako mufukirira okupampinga amazzi singa oba ogenda okujuza ponds zino ez'ebyennyanja ebyo jagenda eyo. How you can harvest waters ogakuŋŋaanya ebiveera ebiriyo Prime Power Uganda abo gy'oba olaga ku Naja Build. Then Nutrinova genda ku matundiro gaffe gonna mu bitundu eyo gye muli ogula akalungo olunda broiler, olunda layer, olunda croiler oba olunda nkoko zaffe zinansi. Oyina nte z'amata, oyina mbizzi, kati akalungo akasobola okujjira mu business n'ebeera y'amaanyi aba Nutrinova be basobola okuba nga tebakikutuusaako. Kale anjagala kuleeta mukulu kale nga bwe nkugamba nti program etandise, of course etandise sebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukusanga. Wano tuliwa? Wano tuli Semuto Fish Farm, faamu ya byennyanja abakozesa ebidiba okusinga leero bye tutunuulidde ne bannaffe abakeegi gye bali naye leero tukolereko wano. Byayita ponds. Ponds oba scenic ponds abasinga ze bamanyi. Olulimi olwo lubeeramu olw'ekyennyanja. Si bya ku lukalu bino ebagamba ebyebbumba ebyennyanja ebikulira mu bbumba. Bikulira mu bbumba ayinza okuba ekigambo ekyo balina bwe bakikyusa bannayuganda yekire yebbumba era bwe tusima ebidiba bino ebisinga bibeera ne bbumba wansi era tujja kulaba maaso awo bwe kiba kirimu ebbumba naddala abalinga mu Northern Uganda oyinza kukola kikuba ebbumba likaza mangu amazzi. Amanyi Amatovu Dennis nkola ng'omuliisa mu kampani eno oba nutritionist ng'era ndi mu head of department ow'emmere y'ebyennyanja. So tuyina ne departments enjala tubaga nti tuli wano wokka, tuyina enkoko, tuyina ente naye kati leero tutunulidde byennyanja. Eno industry yeri mu kukula bw'abadde tannamanya. Population ekuze, ebyennyanja abantu zenva ezanguwa nti mu ddakiika na 10 ekyennyanja kiba tekiyidde. Ate nga ne mu viiki babimazeeyo. Ne bano bamami baffe luli baasabanga nkoko naye kati ekyennyanja kyafuuse ki? Wange yagigaana. Ngamba fish nedda. Bajja girya mpola mpola. So kati enva ezo bwe ziba zifuuse enva kati ebisinga ebyennyanja mu byalo naddala mu byalo ebyennyanja tebikyalabika. Kakati mwe abayina amazzi muyina zi wetland lwaki tokozesa opportunity eyo ne mu byalo yonna wetland nziraba amazzi gazisala busazi. Ate n'okubeera nti tuvuba okuvuba ennyanja kati eri limited naye ate ennyanja gavumenti esootukkiriza ne tulundirako naye abamu lwebi tebakimanyi. Ng'otaapingako ku mazzi g'ennyanja? Totaapingako yennyini ennyanja abali mu cages. Kuba wano tuli ku bidiba ate olwo tujalaba cages zo ziri zitya ku nnyanja ate nina nnyanja eri cheap. Tulina okugenda kati awo tulina n'okugenda lwaki si gye twasooka? Ebyo byonna gyebiri leka tusooke owomukyala atalina nnyanja. Atalina nnyanja. Tuli ku bayitayo Semuto Fish Farm wetukoledde olunaku olwaleero tuli ku kyannyanja naye twagala tusooke tukulambululire ekyennyanja kiba kitya nabyo birimu ebika omuntu ayagala okulunda ebyennyanja basics ebisookerwako. Neyanziza nnyo bwe tuba tutunuulira bino ng'abatunuulira ebintu ebirala bye tulunda gwe yatandise okulunda ayagala otandika okulunda naawe akiruddemu
tuyina ensobi eyo gye tuyita tutrayininga kwa kati nnaku zino Newtonova ebeera ne training z'ebyennyanja mu Jjinja tubaddeyo mu bitundu byonna ebyenjawulo. Emmere eyo gye tuleeta LFL fish feeds eva Mauritius ng'erina tekinologi ow'amaanyi agikola eflootinga ku mazzi naye otayonoona mmere, then tulina n'ebyennyanja obuto bo buliira wansi. Kati mu kuliira wansi bo tebuliira waggulu, buliira mazzi omwo munda wakati, kyentegeeza. N'emmere eyawuka abamu ensobi gye bakola nti bannaffe balowooza nti n'emmere eflootinga olw'okuba tugyogerera nnyo nti n'obwennyanja obuto obuli mu grams 1.5 nti nabo buliirawa kungulu. Era mu abalunda ebyennyanja bw'oyiwa emmere nga bwe tujja okulabako nga tuyiye emmere ku bidiba nti bw'oyiwako emmere ebyennyanja bino ebikulu bikola n'amaloboozi n'obiwulira nti birwana biri mu kufuna ki mmere n'olya bikuba amazzi, naye ate obwennyanja obuto ne bw'oba osembedde tobuwulira. Olw'ensonga bw'oba n'ebyennyanja omutwalo akenda kabeerawo wansi munda mu mazzi kalinda emmere eyo ekola ki ejja kagifune. Kaakati ba tebinnafuna maanyi galwana na binnaabyo. Bwe bikula nga Newtonova ereeta emmere eyo tekinologi enjawulo yaayo gye mbabuulira eri mu industry eno nti emmere yaayo tukola slow sinking, emmere kampolampola, bano abali wansi ne babojjera awo mu mazzi. Yes, kati bw'ogiwa floating nga zikyali mu kurambo ne powder, ebyennyanja biri tebigenda funa weight gy'oyagala. Era bye bivaamu gamba n'oteekamu floating gwe tuyita slow sinking fish feeds. Sink ekampola feeds. Kaakati eyo tekinologi oyo era bafama tubasomesa nnyo, totandika ogamba obwennyanja abantu tebukula tebukola ki, era abaliisizzaako abasinga munajja mu training tujja bbawa ku bafama ne faamu ze tuliko zino tuziriisa ne bakkiriza nti nno ebyennyanja bikula mangu nga bito olw'okuba eyo emmere bigifuna nga bwe nkugambye. Kati awo osooka tubulyako bwe tugiriisa tetulya kifaanagana oba oliawo omuntu abadde akyetaaga. Ebyennyanja nga bwe twayogedde ku bika byabyo, ffe twasoma ku tilapia yengege empuuta bagiyita bati empuuta, era mpuuta nga bw'ogyogedde ye Nile punch. Yes. Kati ebyennyanja bye tulunda eno mu ponzi zaffe mu bidiba byaffe eno ffe bye tusima abantu abalunda nabyo birimu ebika n'ogamba kino kika bituyitiremu, era bw'omala obituyitiramu otubuulire na kikulirawa obulungi okusobola okiganyulwamu nga bizinesi. Mu bibuuzo byonna byeyanza neyanza modulator nti mu bibuuzo byonna by'obuuzizza weewali amakulu nti naye kati lwaki ntandisidde emmere eno nti byonna bw'omala obikola emmere enkulu kuba yeekuwa ky'oyagala. Kaakati ntandise n'ebika by'ebyennyanja abasinga babonaabona oba batawaanyizibwa. Twalina training wano Speak Resort e Munyonyi ewedde ya World Aquaculture Safaris. Abasinga abaaliyo bava mu nsi ez'enjawulo mutandika okulaba TV BBS erangirira ebintu mubeereyo nga mubirabe era mujje mubeerewo. Ye TV erabirwa buli wamu. Kyengezaako okwogera nti bwe tuba tulunda naddala twafuna abantu abava esserere eyo mu Eastern nti ebyennyanja bigenda bikula, industry bagenda bagitegeera. Bw'oba olunda ebyennyanja gwe ng'oli mu Central wano we tuli mulimu ebika by'ebyennyanja kasooka embimenye bisatu ebisinga okuba nti bye birimwa bwe birundwa wano mu Central Buganda, kantwale Buganda ne part of Eastern ne part of Western. Bwogenda mu Lyantonda awo nayo tugibalanga Midwestern eribanga eri eno. Amazzi agasinga awo gakola ki ge gamu. Kaakati lwaki tutandise siina gwe nsosodde nti buli regioni ngenda balaga ebyennyanja ebikola ki. Kati wano tulina ekigambo kye tuyita Nile tilapia. Abantu Nile yonna mugimanyi nti Nile abantu abatambulira mu Nile Basin n'abatambulira wano wonna mu Central amazzi gaffe gatera okuba gegamu, era ebyennyanja ebivaamu ng'engege bitera okuba nga bifaanagana. Nti ekyennyanja Nile tilapia kibanga ekyeru ate ng'eno waggulu amagumba gaakyo kiringa ekirina ka black. Ekyennyanja ekyo in fact mu tilapia kye kisinga okuwooma kye tuyita Nile tilapia oba engege. Engege eyo bw'ogenda mu Lake Victoria mweri, bw'ogenda mu nnyanja zino endala zonna olumu nno ngenda kutwalamu kubanga eyo ate oba ogaziyemu nti wadde ekyennyanja kisobola osigala nga ye Nile tilapia oba engege naye ne kikyusaamu bukala olw'enkula we kikulidde. Ofunye ebyennyanja ebyo olumu bw'ogenda ku nnyanja abalunnyanja babimanyi oba bye bajja ng'olaba kiringa kya bbulaaka kyonna
ekirala n'okiraba nga kiringa ekiko olwa red, ekirala n'okiraba kiringa ekya white. Kati kisinziira sayizi yaabyo gye bikuze, then ne we bikulidde amazzi ago gali gatya. Kati ekyo kye nnyinza okwawula. Naye bwe tuva ku Nilotilapia nga bw'oŋŋambye wansabye njamenyeemenyeemu olw'obudde nti Nilotilapia wano mu Central abasinga gye muba musinga okulunda. Oba oli mu pondizi zino, oba oli mu keegi ku nnyanja, oba olina fish tanks. Samenye type za kulunda byennyanja ziringa nazo 3. Yes. Kakati njagala njogere bino ebiko olumu nga ndireetinga naki ne pondizi oba biki. That's why nyonge ndese ku kintu ekyo. Tibolundira mu pondizi ze tuyita arsenic pondizi. Nti ekyennyanja bw'oleeta Nilotilapia egenda kukuliramu bulungi, ekula ku speed okusinza emmere gy'ogiriisizza. Ekyokubiri nti mwaba bleedinga n'ofuna parent n'ofunawo bleedingira nti kibleedinga mangu. Amagi ago kigahakinga mangu oba nfunya oba hakyabilite yago eri waggulu. Yes. Okwalula neyanziza nnyo musajja wa Kabaka. Kati okwalula okwo nako kwangwa mwabagala okwaluza wettanire ki Nilotilapia oba engege. Yangenda kumulamuko katini awo nye tugenda okutandikira tuli kubika byennyanja byotekeddwa okulunda awo wennyini gwe woba oli mu kitundu kyo. Nze Dipato Katerega gafamu kino. Obulimi n'obulunzi program gy'oli mu kulaba ku BBS Telefina. Tuli ku byannyanja. Twagala kwebaza abateekamu ssente mikonjafu aba Prime Power Uganda. Nakunnyonnyoddeko nti oyagala ebyuma bikuyambako mu kukola emmere yo ey'enkoko awakagamba nga brand kezibe ente kusala silage na buli kimu. Enveere zikuyambako okuŋŋaanya amazzi ng'omukulu emudde atunnyonnyolako nti emizigo osobola ogifuula ate eddundiro ly'ebyennyanja. Ebintu bomba ezisobola okuyambako, pumps ezisobola okupampinga amazzi, solar panels n'ez'amasanyalaze. Ate mu kiseera kyekimu n'aba Nutrinova Uganda. Coccidiosis aganye mu nkoko zo, enkoko zakufuukira kye baawalula coccidiosis akutawaanya. Obuliddwa supplements ezikuyambako, vitamins n'ebifaanako ng'ebyo. Bwe bw'olunda ebyo byebifa kubanga ebintu bye bakuwa si birungi. Noonyako products za Nutrinova Uganda. Bagenda kuwa ebintu birungi nnyo, food supplements, bagenda kuwa bazita disinfectants, eddagala ly'ofuuyira mu biyumba okusobola endwadde ezitali zimu. Aba Nutrinova be bokka abagenda atukufuulira business ennyangu. Ekika ekirala tuyina gye tuyita kifudu oba mu luzungu kye tuyita Nilozilai. Kakati zilai eyo emanya tilapia zilai bwe tugiyita oba kifudu. Kifudu eyo yo teba mpanvu nnyo, eba nyimpimpi nga ngazimu mu size, eba ne red luliro waleese lwayogeddeko ne lubulaka. Kati engege eyo ye ekyenjawulo kyayo kifudu. Mwabalundira mu Northern Uganda, abali mu Eastern kudda Mbale kuyingira eri, eyo ekyennyanja ekyo kiri resistant. Kugamba kigumira embeera, omusana mungi, amazzi go si malungi nnyo nga bwe nayogedde, oba olina okulunda kifudu. Era ejja kukula ki nga bw'oyagala. Kati nagizeeko eno abasinga bagamba nze sifunye weight bweti. Ne bw'oliisa emmere mulimu ekika by'ebyennyanja nga bwaki tubimenya mukulu. Nti ojja bw'onooliisa Nilotilapia, ojja kwesanga nti yo mu myezi 7 olina grams nga 3 ku mmeka ku 4. Ate bw'olunda kifudu weesange ng'oli mu grams 2 ku mmeka ku 3. So tolwana nnyo ogambe nti ate faama munnange yavudde Semuto yaŋŋamba mu myezi 7 nfuna grams 5. Kitegeeza nti omuntu nga tannatandika kulunda ateekeddwa okusooka okusoma ku kika ky'ekyennyanja kyagenda kulunda n'okwebuuza ku Nutrinova kuba abakugu gye bali. Toleeta buleesi bya nnyanja n'ofiirawo mbw'oyagala bigejje, so ng'ekika kye waleeta tekigejja kutuuka ne gye wakirundira. Kati abo banodhana aba Eastana ne Nilotilapia tetugaana ogirunda, naye senga weebuuza ku mukugu n'agamba gana amazzigo okusinziira bw'engalaba kuba tutestinga ne tuyita pH y'amazzi ago. Oba okulaba bagali acidic oba alkaline okubaba nga ekyennyanja kyoyagala okuteekamu kikola ki kigendamu. Amazzi ago tusobola okwadivaya nti togenda bugenzi oba otandika kye tusaba jangu otwebuuzeeko. Ne minisitule nga mayifu naye kikola ki osobola okgenda oba totufunye era advice eyo ebeerayo. Kakati ekyennyanja ekyo kyembadde njogerako kifudu. Kifudu yo mu areas ezo akula bulungi kuba agumira embeera ekola ki eriyo. Ekyennyanja ekyokusatu kye tuyita Miracup. Ekyennyanja ekyo
bw'okiraba kiba kiwanvu kyo mu sayizi naye empuuta ento ekyali entoototo empuuta sayizi eyo nakyo evumuukirira eyo nayo sayizi ne kino mira cap kyeyagala okufaanana. Ekigambo mirafu bw'otunula mu mira eba etangalijja kati n'ekyennyanja nakyo kino bw'okitunulira olususu lwakyo lubanga olutangaalirira. Kakati ebyennyanja ebyo kagambye oyinza okulaba nga gw'olaba ngege nga bwe tugiyita wano naye ng'engege ezo za njawulo. Era n'ekirala abalafama munansonyiwa okubatwala wano nawali bafaama abasinga bakubuuza nze n'abanvuga ebyennyanja byange eby'eggulaamuzi 3-4 tebankwate nti navubye obwennyanja obuto mu nnyanja. Kati tugamba nti tobeera worried era ekikolaganya n'amakampani agali certified kwe kulaba nti ebyennyanja ebyo tukusomesa nti akutte ebyennyanja abo ababeerawo aba enforcement kubeerako omukugu w'ebyennyanja asobola omanya nti bino ebyennyanja bya mu bidiba bino ebyennyanja birunde oba gye tuyita farmed fish. So teweeraliikirira mpozi ng'oli akukutte era osobola ocommunicatinga osobola okukubira abamayifu contacts ezo tuba nazo tujja zikyeyalinga ku gundi zaffe ku media osobola okugamba bane bankutte beera ne certificate ya farming gy'olimira yes ekukkiriza olunda ebyennyanja oba okubeera nga district fisheries officer mu bakozesa ennyo gwentegeeza ng'amanyi faamu yo. Ekyennyanja ekisembayo ekyennyanja mpozi ekyo kyenga mira cap kyo nakyo kiri resistant nnyo abali mu Kapchorwa Bundi Bujjo areas ezo Western Uganda muyinza okugamba mbaleseeyo yes abali mu Western Uganda n'okutwalako areas za Eastern ekyo ekyennyanja kirungi nnyo mu areas zammwe kye tuyita mira cap ekyo kyembagambye ekitangalijja. Ate ekyokubiri nti kyekisinga okubeera nga kiteekako weight oba okufuna omubiri amangu kyewabadde obuuzaako osobola okulunda naye nga tulaga bulazi buli area zandibadde zibeera nakyo kyewala ne Nairo gundi tilapia nakugambye naye osobola ogirundirawa mu northern naye tukubuulidde wano nga Newtonova nga abakugu ekituleeta kwe kujjawo ebyo ebibuuzo bye twebuuza byaganye ate olundira eno ate kino sima kyabadde ki kati beera ng'oliisa emmere nga bwe tujja otunulira emmere mu maaso eyo omanye lwaki embiri emmere ate ne bigaana okuteekako weight naye ng'osoose kumanya tulunda kikaaki. Ebyo ebika bwe tuba tubitegedde abamu abasinga mugatta emmale ne mugatta ne engege kati ekintu ekyo mukigatta kati olina okumanya kikaaki ennyo ekisinga okutambula n'emmale ye catfish mu luzungu n'engege mu kidiba kyekimu ne bakulira wamu. Reason nti engege ebreedinga mangu oba ezaala mangu kati mu kuzaala amangu osanga wateekamu omutwalo kino ekidiba kyaffe nga bw'okiraba nga kya mutwalo kati omutwalo ogwo oguteekamu bwe birwamukko bigenda kutandika okuzaala kati ekiteekesaamu emmale erye ku obwo obwana obuto bino bye buzadde okukendeeza population oba obungi bw'ebyennyanja mu kidiba omugotteko ogwo omugotteko kakati omugotteko ndoza bane bakitegedde emmale gye tuyita African catfish gy'olina okulunda era bw'ogendayo mubuuze njagala African catfish so tujjawo gaapu eyo nti bwe mugenda onona ebyennyanja temumanyi byakwogera ne muleka bali ne babategeerera ate naffe abaliisa emmere ne tubeera nga naffe tubagamba birala naffe n'emirimu gye tukola tetutuukiriza bulungi olwokuba ffenna tutambulira mu butale buli omu atambulira mu kike ndowooza mukategedde bulungi nnyo bwe tubagamba nti puroguramu obulimi n'obulunzi twajja okutereeza ebyokulunda n'okulima tokyebuuza mu ddakiika emu yokka nga tumaliriza nsaba oddemu kipayopayo ebika tugambye bina twatandise Nairo tilapia engege mira cap tulina mira cap eyo yeri independent nga bweri nayo kifudu ndala gye tuyita tilapia zilai eyokusatu ye kifudu twagise mira cap yeyokusatu yeyetangalijja mira cap mpanvu yes eyokuna African catfish tuba tugenze mu mmale eyo yo yegumira amazzi gonna yesobola n'okulira wamu n'engege
ate ng'esobola n'okuyambako okumalawo omugotteko mu kidiba kyo. Yes. Ndowooza okawulidde bulungi nnyo. Tuli ku program obulimi n'obulunzi Donozio. Tujja kukomawo omulundi omulala. Kati ndowooza twogere ku ndiisa. Yes. Buulire ate tujye baddiisa tutya ng'oggyeko okuba nti ate nja kikubuuza mu maaso eyo ndowooza tulaba tukomyewo ku byokulya. Twagala okwebaza mikonjo yaffe aba Nutrinova abavaayo ne bagaa nti bipa tujja kutambula ffenna ne BBS Telefina mu byokulima n'okulunda. Gwe kennyini nyambaako abantu babuulire neme kubeera bakozi bagaa atya nti aliko aki bakozi atya kakati bane tubeebanziza ku bino byonna bye tuyizeemu ng'ate tukyeyongerayo nga tukwatagana ne BBS Telefina eyaffe era tetugamba nti Nutrinova yeeriwo kuwa obukugu mu buli kintu kyonge. Tulina abakugu ab'enjawulo bw'ojja buli omu waliwo department gy'otutuukirira. Head office zaffe ziri ku Wakiso, Kaasa Ngombe ku Farm House. Abasinga bamanyiwo nga ku Animal Solution. Awo tulinawo farmers. Ojja tusanga Nakasero ku Seroma Shoppers. Awo Nakasero ojja tusaane mu bitundu byonna oba oli mu Western. Ojja tusanga Embalala, Yibanda, abali Ejjinja, abali Ekamuli, Mbale, yonna ojja tusangayo. So ne mu Kampala wonna Nateete wonna ojja sangawo services za Nutrinova. Era tubeeyanze egera tubalindiridde. Kale ndowooza kyekyo sigenda nange kusingako ebyange mbyogera bulijjo. Tugobereko ku mitimbagano BBS Telefina agenda era ku mitimbagano gyaffe YouTube, X, Facebook ate ne TikTok. Paka nga tuzeemu Ssaabasajja Kabaka awangaale.